bali kunyumirwa ebyafaayo. Zirubega Ibrahim Kasinga. Mu kitundu kino tugenda kulaba okwerumaaluma ssaako n'okulwanagana okwali wakati mu biwayi ebyenjawulo ebya bannayuganda nga bagenda okubakola Majje eri awamu eri eggwanga. Bano nga bavudde mu bitundu ebya West Nile babateekateeka okubeera nga babaza mu kitundu eky'ekabamba ssaako ne Masindi. Wabula bano yadde baali balina abakulembeze baabwe kyokka baaliko ba instructors Abatanzania. Obuvunaanyizibwa obw'okukuuma Kampala ssaako n'ebifo ebirala eby'enkizo bwali mu mikono gy'Abatanzania. Olwo abakikosi maalumu baabatwala mu kitundu ekya Mubende ate bo Abafronasa oba bayita aba Front for National Salvation ne batwalibwa mu kitundu eky'ekabamba. Tewaliwo byamaanyi bano bye bali mu kukola okujjako okubeera mu nkambi zaabwe nga balinze ebiragiro okuva ku kitebe ky'amagye mu Kampala. Era nga bano bali balinze okubeera nga babakola Majje eri awamu eri eggwanga erya Uganda, erya Uganda National Liberation Army. Tiwabula embeera mu kaseera ako mu ggwanga, buli omu yali alinze gavumenti mpya, obukulembeze obupya ssaako n'eggye ppya. Tiwabula ensobi abakikosi maalumu gye baali bakoze kwe kubeera nti bo mu kaseera we baali nga bali mu kulwana okuggyako Idi Amin, bo baali tebakola ku recruitinga nga bannaabwe Abafronasa bwe baali bakola. Ensonga nnyingi nnyo ezaayogerwa lwaki abakikosi maalumu bano baali tebarecruitinga balwanyi bapya, kwe kuba nti baali tebaagala bantu bava mu Central kubeera nga babayingiza mu magye gaabwe, nga bakimanyi bulungi nnyo nti akaseera kajja kutuuka bagaana okuwuliriza ebiragiro byabwe. Oboolyawo bano baali batuufu kubanga enfunda nnyingi nnyo abantu mu Central baali tebawula balwanyi ba kikosi maalumu teekako n'ab'amagye ga Idi Amin abaali mu kudduka. Tiwabula bano nga balinze okubeera nga babakola Majje eri awamu, waliwo obuzibu obwabalukawo, ng'obuzibu buno bwali ku nsonga ya bukulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuviira ddala ku bakulu waggulu okutuukira ddala wansi mu bakadeeti. Eggye lino erya Uganda National Liberation Front kigambibwa nti bannayuganda abasinga baali baagala ebiwayi byonna okuli kikosi maalumu, Fronasa, UFM ssaako n'abalala babeere nga bagattibwa wamu. Tiwabula bo abakikosi maalumu baali bawulira ng'ekyo tekyetaagisa nga balowooza nti eggye ly'eggwanga lirina kubeeramu bantu bavangulu yokka. Ti endowooza eno yali yaleetebwa abafuzi b'amatwale abaali balicruitinga aba Northern bokka okubayingiza mu magye olw'enkula yaabwe ey'okubeera nti bantu bagulumivu, olwo ng'abantu abava mu bitundu ebirala eby'eggwanga bo baali bateekebwa mu kukola mirimu gya njawulo. Nga n'ekirowoozo eky'okuba nti buli muntu asobola okubeera n'emmundu era n'abeera ng'asobola okugikozesa, abakulu bano abakikosi maalumu baakiwakanya ne ssekuwakanya yenna, obula Abafronasa nga baakikola ku mpaka ne bagenda mu maaso n'okuzikozesa. Ebikolobero bingi nnyo ebyakolebwa okulaba ng'ebibinja ebirala ssaako n'Abafronasa tebayingizibwa mu ggye lya ggwanga, nga muno mwalimu okubamma ebyokulya, okubatulugunya, okubavuma ssaako n'ebirala. Nti obukodyo buno bwonna bwe bwagaana okubeera nga bano bubagoba mu magye, ekyaddako okukola kwe kubeera nga babalondoola gye bazaalibwa. Obukiiko bwateekebwawo okwekenneenya buli omu gy'azaalwa bwali bugamba nti Abafronasa abasinga obungi si bannayuganda bannansi b'eggwanga erya Rwanda, era nga Kuteesa ono y'omu gwe baali basonzeemu olunwe nti si munnayuganda munyarwanda awedde emirimu. Ono ategeeza nti ajjukira bulungi nnyo omusajja mukulu eyamwesibako ng'amuyita omunyarwanda ng'era ayagala bamugube mu magye. Nti weewaawo gye byakomekerera bano baali bafuuse ba mukwano ng'era baali bonna mu Popular Resistance Army ne mu UPDF baali bonna. Bano baafunira ddala obutakkaanya okutuusa Kuteesa lwe yabuuza musajja mukulu ono obanga ddala mbutuufu jjajjaawe Mr. Onesmus Lwabyoga yawandiikibwa mu kitabo ky'abagabe ba Nkole ekyali kikwata ku bwakabaka bwa Nkole. Erinnya lino teryawandiikibwamu kyokka ng'ate erya jjajja wa Kuteesa ddyo lyali lyawandiikibwamu. Nti abakulu bano ensonga tezaabamalira era nga y'ensonga lwaki Abanyarwanda abalwana mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza tebaatwalibwa mu nduli kubeera nga batendekebwa lwa nsonga nti baali bagobeddwa mu magye nga babayita Banyarwanda si Bannayuganda. Ebyo byonna nga biwedde ekyali kiddako kwali kusunsulamu b'ofiisa kadeeti ng'era ebimu ku bye baali batunuulira bwe buzaalirwana bw'omuntu, embeera y'obulamu bw'omuntu, ebyenjigiriza, obulamu bw'omubiri gw'omuntu nga kw'otadde n'enjogera y'omuntu. Wabula Kuteesa yategeeza nti mu kasengejja kano ke baayitamu
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Wabula Pecos Kuteesa yategeeza nti mu kasengejja kano ke baayitamu kali kasengejja kaddala nga tewaliwo kwekubira, era akakasa nti baofisa kadeeti abalondibwamu beebo bennyini abaali bagwanidde okukola omulimu guno. Bano baasunsula mu mwezi gwali gwa 8/1979 olwo era nga bamaze okubasunsula baabatwala Jjinja Military Academy. Gino gye baasanga abamu ku bannaabwe abaali abayivu okubasingako. Nti mu bano mwalimu abaali basomyeko nga balooya, ba enginiya nga balala basomesa. Nti mu kaseera wano ng'enteekateeka za UNLA okukola ejje eryawamu ery'eggwanga kutambulira ddala bulungi, wabula waaliwo okwerumaaluma ng'entabo teyali mu bannabyabufuzi bokka oba abakulu ba Majje, nga ne mu bakadeeti bennyini nabo baali bayombagana. Obuzibu bwavu okubeera nga bano batandika okwerumaaluma kwe kuba nti buli muntu yali ayagala yabaaba omukulembeze. Nti obutakkaanya ate bwayongerera ddala okuba obubi mu bakadeeti bano nga basinga obungi baatuuka n'okufunya ebikonde. Bano buli kaseera baabeeranga beerangira ebisongovu naddala ku nsonga y'ebyenjigiriza nga buli omu alangira munno okuba nga tatuukagana na mutindo. Nti waliwo ofiisa kadeeti omu yali ayitibwa Angwera Ward Onyango. Ono yali alina olulimi olubi ng'avumira ddala banne. Musajja mukulu ono yali ava mu kitundu eky'ettololo. Yatuuka n'okutegeeza nti abantu abava mu Eastern abali akalo bantu b'amaanyi nnyo okusinga abava mu Western Uganda abali amatooke n'amata. Ono yategeeza nti obulo buli bwe babeera nga bali mu kubusa amayinja gagenderamu, era nti bba bali akalaka akalimu amayinja ago gagenda mu magumba gaabwe teekako ne maviivi ne babeera nga b'amaanyi. Ate kitali ku Western abeekatankira amata n'amatooke ekitalimu yadde ekigenda ogumya amagumba gaabwe. Era nti bano buli lwe baagendanga mu kisaawe okubeera nga bubeefuka, musajja mukulu ono Pecos Kuteesa yawangula Angwera Ward Onyango, era bwe yamalanga okumuwangula ng'amusomooza nti ki ekituuse ku magumba agalimu amayinja. Nti wabula bano oluvannyuma baafuuka ba mukwano, weewaawo ng'oluvannyuma gavumenti eno ng'ezimba oyinza, Onyango ono yali mbuwaŋŋanguse mu ggwanga erya Sudan. Nti ebikolwa eby'obutakkaanya ssaako n'okubeera nga basosolagana nga kw'otadde n'obutakwatagana byagendera ddala mu maaso paka nga n'okutendekebwa kwabwe kuwedde okw'emyezi 10 okwali mu ggwanga erya Tanzania.